Olunaku njagala tutunulye ku nsonga enkulu ennyo nnyo nnyini ddala wano ekkanisa weeri, y'ensonga ekwata ku ki bayibuli kyeyogera ku birooto n'okwolesebwa. Ki bayibuli kyeyogera ku birooto n'okwolesebwa. Olunaku olwo tusobola okugamba nti abantu abasinga mu kkanisa obulamu bwabwe basazeewo okuba nga babutambuliza kw'eno embeera gye tuyita ebirooto n'okwolesebwa. Oba tusobola okugamba nti endowooza ey'engeri ng'eno eragira ddala nti abantu tebalina bwesige mu kigambo kya Katonda, era kaakano tulina abantu ab'enjawulo abatandise obuweereza, ng'oli agamba nti obuweereza bwe bwa kuvunula birooto, oli omulala n'omuyanga agamba obuweereza bwe bwa kuvunula kye tuyita okwolesebwa, ate abalala kati batandise bikolamu kye twandiyitidde ddala zi conference, zi semina n'ebintu eby'engeri ng'eyo. Era abakristaayo abasinga batambula okuva mu kifo ekimu okugenda mu kifo ekirala nga banoonya oyo ayitibwa omusajja wa Katonda eyakenkuka oba eyaweebwa mu ngeri ya bulijjo amafuta ag'okuvunula ebirooto wamu ate era n'okuvunula kye tuyita okwolesebwa. Naye njagala tubeere nga tutunuulira ebyawandiikibwa tutegeere binnyonnyola ki ku nsonga ey'ebirooto n'ekyo kye tuyita okwolesebwa. Omanyi singa omusingi gubeera nga teguzimbiddwa bulungi, tukkiriza nti ojja kumaliriza nga n'ekyo ky'ogamba nti ozimbye tekisobolera ddala kubeera nga kiyimirira. Omusingi kikulu nnyo. Ennyumba yonna enaanywera enaabeera nga esobola okuleetera omuntu essanyu agenda ogisulamu oba bagenda ogisulamu. Kwe kukakasiza ddala nti ennyumba eyo ezimbiddwa ku musingi omulungi nnyo nnyini ddala omugumu, nga tewali muntu yenna yatwala ddaala lya kubeera nga abba seminti atoola ku mayinja n'ebyo ebirala byonna ebyetaagisa mu kuzimba omusingi omulungi, n'okukakasiza ddala nti obuwanvu bw'omusingi bumalira ddala nnyo nnyini ddala. Naye olunaku olwaleero nsobola okugamba nti mu kuba nti baganda baffe bangi mubiri gwa Kristo Yesu tebafunye mukisa gwa kubanga batendekebwa, bayigirizibwa bulungi okubalaga obukulu obw'ekigambo kya Katonda, nti buli kyonna kye tugwanidde okumanya kimaze okuba nga kituweebwa mu byawandiikibwa. Y'ensonga lwaki tulina okuzungaana kuno kwe tulaba omuntu n'azunga, kankozese ekigambo eky'okuzunga kubanga embeera eno si nnungi ddala. Omuntu n'azunga n'ava wano n'adda wali. Ate empandiika ya bayibuli tulagira ddala bw'oba osomye Timoseewo 2:3-16 egamba nti buli kyawandiikibwa kirina okuluŋŋamya kwa Katonda. Buli kyawandiikibwa okuviira ddala ku lubereberye essuula esookera ddala okutuukira ddala ku ssuula eya 22 ey'ekitabo eky'okubikkulirwa n'olunyiri olusemberayo ddala, bayibuli egamba nti buli kyawandiikibwa kirina okuluŋŋamya kwa Katonda, era kigasa olw'okuyigirizanga, olw'okunenyanga, olw'okutereezanga, olw'okubuulirira okuli mu butuukirivu. Laba olw'ekumi n'omusanvu, omuntu wa Katonda alemenga okubulwa kyonna kyonna, nga alina ddala byonna olwa buli mulimu omulungi. Nti omuntu yenna agamba nti wa Katonda, kye weetaaga okubeera nga otegeerera ddala Katonda n'okutambuzaamu obukristaayo mu ngeri ennuŋŋamu n'okuba ng'oweereza bulungi Katonda, kyamala dda okuba nga kituweebwa. Kye kigambo kya Katonda. Ensonga lwaki egambye nti buli kyawandiikibwa kirina okuluŋŋamya kwa Katonda. Tewali kyawandiikibwa kye tulina mu byawandiikibwa kye tugwanidde okuba nga tugaya, obanga tuyisaamu amaaso, obanga tugamba nti si kikulu, obanga tugamba olwo lunyiriri lunafu nnyo okusinziira ku mbeera yange. Buli lunyiriri lwonna lwe tuyina lwogera eri gwe, lwogera eri nze olunaku olwaleero. Era bayibuli etulagira ddala nti buli kyawandiikibwa kigasa, ekisookera ddala olw'okuyigiriza, olw'okunenyanga,
olw'okutereezanga, olw'okubuulira okuli mu butuukirivu. So kiki kye tusobola okugamba nti Katonda takituwadde okuyita mu kigambo kye? Byonna bye twetaaga amaze okuba nga akola ki? Okuba nga abituwa. Naye obuzibu obuliwo bwe bw'okubeera nti abantu bangi ssebo n'ennya bawuliriza nga tewali mbeera ya kulumbagana muntu yenna, kubanga abasinga boogezaako okwagala okulaga ki bayibuli kyegamba, bo baba balowooza nti oguddewo olutalo ku muntu nti osanga olina gw'oli okulumba. Naye naffe tusooke twebuuzeemu, lwaki tugendereranga okuba nga twesukkulumya ku ebyo ebituwandiikiddwa? Katonda mwene ayogedde n'alagira ddala nti buli kyawandiikibwa talina kyasonzeeko nti va ku kyawandiikibwa onoonye kino oba kiri, wabula asonze ku kigambo kye. N'alaga nti mu kyo mwe tunaafuna kye tuyita okuyigirizibwanga, okunenyezebwanga, okutereezebwanga, okubuuliribwanga mu mbeera eyo gye tuyita ey'obutuukirivu. Kati buli yenna ava ku bino ebituweereddwa oba ebitulambikiddwa mu byawandiikibwa agenda atandika okwekwata ebintu eby'enjawulo Katonda by'atataddeeko mu mukono gwe, ng'agamba Abakristaayo bye bagwanidde okuba nga batambulizaako obulamu bwabwe. So singa obeera ofuddeyo bulungi ku kino kye ngenda okuba nga ngenda mu maaso n'okutaggulula nga nkulagira ddala okuva mu byawandiikibwa, kijja kuyamba nnyo okusiima obukulu obw'ekigambo kya Katonda. Kijja kuyamba ggwe okubeera nga otuuka ku ddaala ery'okulekeraawo okubeera ng'ozuŋŋana, ova wano odda wali, n'okubanga essimu yo ejjudde ennamba z'amasimu agaabo be muyita abaafukibwako amafuta mu kuvvuunula ebirooto, mu kuvvuunula okwolesebwa. Obeere nga essimu yo ejjudde tugambe ennamba ezaabo banaakuyamba okutegeera ddala ekigambo kya Katonda, nga bakusomesa ddala ne bakunyikiza ddala mu kino ne kiri nga bwe tuweereddwa ebintu bino byonna mu byawandiikibwa. So kirala ekikulu ekyokuba nga tugenderera era okubeera nga tufiirayo ddala ku nsonga eno yennyini gye tutandiseeko wano ey'okuba nga tutunuulira Katonda bw'alagira ddala obukulu obw'ekigambo kye. Tetulina kubeera nga ate twerabira nti omuwandiisi omu ayitibwa Yuda bwe yali awandiika yatulagira ddala obukulu obw'ekigambo kya Katonda bwe yagamba nti, Yuda 3, abaagalwa, bwe nali nga nfuba okubawandiikira ebyobulokozi bwaffe ffenna, awalirizibwa okubawandiikira, okubabuulirira, okulwaniriranga ennyo okukkiriza abatuukuvu kwe mwaweebwa omulundi ogumu. Yuda alaga nti ekigendererwa ekyali ku ndowooza ye, yayagala okubeera yafuba okuwandiikira Abakristaayo ku nsonga ey'obulokozi bwaffe ffenna. Naye alaga olw'Omwoyo Omutukuvu awalirizibwa tuwandiikira okubanga atubuulirira ku kulwaniriranga ennyo okukkiriza abatuukirivu kwe baaweebwa omulundi ogumu. Ebyo bikulu bya kutegeera mukwano. Wali embeera eyo okuwalirizibwa kitegeeza nti omuwandiisi, jjukira ebintu bye tulina mu bayibuli tugamba nti ekitabo kino kyawandiikibwa gundi 10 ku kinne waakyo kyawandiikibwa omuntu oyo, ate 10 ku kinne waakyo Omwoyo Omutukuvu yakola ki? Yawandiika. So ekikulu ennyo kubanga tutegeera nti ensonga gye tulaba wano eriko n'enjogera ey'okuwalirizibwa, eragira ddala nti kino kyeyagenda mu maaso n'okubanga awalirizibwamu okubanga awandiika kyali kikulu nnyo nnyini ddala. Obulokozi bukulu, naye ate obulokozi tetugenda kubanga tubusiimira ddala owatali kunywereza ddala ekyo ekyatuweebwa omulundi ogumu. So mu bufunze bwe tuba nga tutunuulidde ku nsonga eno gye tuyita eya ebirooto, bwe twogera ku birooto tuba tutegeeza ki? Bwe twogera ku birooto enzivuunula ennyangu tuba tutegeeza emboozi ejja mu ngeri y'ekifaananyi ng'omuntu yeebase. Emboozi ejja mu ngeri ey'ekifaananyi ng'omuntu yeebase. Mu Luzungu tugamba a story communicated in a picture form that takes place when you are asleep.
So kyenjagala tubeere nga tutegeera nti kino omuntu takiinaamu mukono okugamba nti akitandiikirize okukireeta. Gwobeera weebase ne masekati g'okwebaka pa tujja kutunulya ensonga ez'enjawulo ezisobola okuviirako bino, naye mu kwebaka okwo tetugamba nti kino kibeera buli lunaku. Naye lwe kiba kirabise kirabikira mu ngeri ey'emboozi, erabikira mu ngeri y'ekifaananyi, era omuntu aba yeebase alaba abantu ab'enjawulo, oba ye yennyini ng'alina bayogera nabo, oba nga alina abo aboogera naye, oba ng'alaba ebintu eby'enjawulo ebikolebwa abantu ab'enjawulo, oba ye okweraba nga alina waali, oba asuubiziddwa kino, oba nga yasuubiza omuntu, oba nga alina omulimu gw'akola, oba nga alina eggwanga ly'agenzeemu, oba ekifo ky'ayinza okuba ng'akoze ki ng'agenzeemu. Ekyo kye tuyita ekirooto. Emboozi erabikira mu ngeri y'ekifaananyi, omuntu nga yeebase. Bigambo bibiri eby'okutwala. Mboozi ekyokubiri erabikira mu kifaananyi, ekirala ekikulu ate ekibeerawo ng'omuntu yeebase. Ako kakulu nnyo kakutegeerera ddala. Kati ate bwe tutuuka ku kino kye tuyita okwolesebwa, ko kubeerawo ng'omuntu tali mutulo, omuntu nga tali mutulo, wabula nga buli ekigenda mu maaso alabira ddala ekintu ekigenda mu maaso, ate yennyini n'akyenyigiramu, nga bwe tulaba mu kitabo eky'okubikkulirwa nti Yokaana yali tali mutulo, ne mu masekkati g'okuba nti yali atunula atandika okulagibwa. Ate ebintu byalagibwa bwe tuba nga twogera mu kye tuyita okwolesebwa, kubeera mu ngeri y'okubeera nti okwolesebwa kwonna kubaako ekintu kye kusongako, ng'era bwe tulaba mu kitabo eky'okubikkulirwa. Naye akakulu ke njagala okuba nga nyweza nti enjawulo wakati w'ebirooto n'okwolesebwa y'eno. Mu birooto omuntu aba yeebase n'abaako emboozi ejja mu ndowooza ye, ate n'ejjira mu ngeri y'ekifaananyi. Naye mu kwolesebwa omuntu ono aba teyeebase, n'atandika okubaako by'alaba nga bya nnamaddala, nga kuviira ddala ku ntandikwa yaabyo paka ku nkomerero yaabyo. Naye ate kisinga okubeera nga kinyuma nti ye kennyini naye afuuka ekitundu ku ekyo ky'aba agenda mu maaso n'okuba ng'akola ki, ng'alabira ddala nnyo, nga bwe tujja okulaba ne ku kyokulabirako ekya Peetero mu kitabo eky'ebikolwa eby'abatume essuula ey'ekumi, bwe yafuna okwolesebwa oluvannyuma lw'okuba nti yali ku nnyumba waggulu mu budde obw'essaala, n'agenda mu maaso n'okwolesebwa ekintu ekyalabika nga essuuka eyo ng'eva mu ggulu, naye ng'eriko buli nsolo yonna entukuvu n'etali ntukuvu, era n'agambibwa nti toola olye. So awo we tugenda okuba nga tutambuliza ensonga eno n'okuba nga tukola ki, tuginnyonnyokera ddala bulungi. So bwe tuba nga tunuulira nnyo kye tuyita ebirooto, ebirooto bizingiramu emirimu egya bulijjo, nti omuntu gy'ayinza okuba nga akola. Ebyo bitera okuba nga birabikira mu birooto byo, bye bintu by'otera okuba nga oli kitundu ku byo, nga bwe nsobola okugamba nti mu kuba nti ne mmalira obudde bwange bungi nnyo mu by'okusomesa, ng'ate nsomesa ebyo ebikwata ku kigambo kya Katonda, kikkirizika nti oba kisuubirwa nti ebirooto byange bisobola okwetalira nnyo ebisinga obungi bisobola okwetalira nnyo ku ekyo kye nsinga okuba nga mmaliramu ki obudde bwange. Osobola okuloota nga weeraba ng'olina abantu w'obuulira, oba ng'olina abantu b'obuulira, oba ng'olina abantu abakubuuza ebibuuzo, oba n'ebintu ebisobola okuba mu ngeri y'okwiganyizibwa, omuli okugobebwa, omuli ebintuntu eby'engeri ng'eyo. So ebirooto bijira mu ngeri ey'engeri ng'eyo. Kati ate n'ekirala, waliwo n'enneewulira etali nnungi. Okweraliikirira nako kusobola oviirako omuntu okutandika okuloota, omuntu nga yeeraliikiridde nnyo. Omuntu bwe yeeraliikira nnyo n'ayingira obuliri n'okweraliikirira kwe, kyenjagala okukakasa ssebo ne nnyabawulira nti okweraliikirira okwo kujja kubeera nga kuvuga endowooza yo ku kintu ekyo ky'oyinza okuba nga otidde nnyo, ky'oyingidde nakyo mu buliri nga kiri ku ndowooza yo. Ate n'ekirala bye tumayidde ddala ebintu ebiviirako abantu okubeera nga
bafuna embeera erabika nga ey'okuloota neewulira etali nnungi. Mu ngeri y'obulijjo omuntu asobola okubeera mu kifo oba nga awumulidde mu kifo nga tekuliiko ebifo ebyokussizaamu ebirungi, mu luzungu kye tuyita ventilations. Ebifo ebyo kasita bibeera nga nabyo tebiriiwo, omuntu atandika abanga atandise ofuna embeera ey'okuwanyisibwa muli, embeera eyo etali nnungi nekola ki negenda mu maaso n'okuba nga ebaawo. Naye njagala tutwaleko ekyokulabirako, ebyokulabirako wammanga tweyambise Kabaka Sulimaani ebintu byasongako. Bw'oba otunuulidde ekitabo kye tuyita eky'Omubuulizi, Mubuulizi essuula ey'okutaano olunyiriri olwokusatu lulaga nti kubanga ekirooto kijjira wamu n'olufulube olw'emirimu. Ate bw'otunulya olw'omusanvu terwawukana, lugamba kubanga bwe kituukirira bwe kityo olw'olufulube olw'ebirooto n'obutaliimu n'ebigambo ebingi, naye gwe otyanga Katonda. So ekitabo ekyamubuulizi kisonga nti mu masekkati ag'emirimu emingi ennyo musobola okugolokokamu kye tuyita ebirooto nga bwe nakulazeeko edda. Era wano wenjagala okubeera nga nkolera ddala ne kye tuyita okulabula eri gwe yenna awuliriza oba gwe alowooza nti ebirooto n'okwolesebwa ebiseera byonna biba biva eri Katonda, era n'okulowooza nti buli ofuna ekirooto ekyo kyonna kivudde eri Katonda, osaba Katonda alina kyakola ki kyangamba, kubanga abantu baagala nnyo okulya eddoboozi lya Katonda. So buli kyonna kyayinza okuba nga alabi agamba kaakano Mukama kikyoli okukola ki, kikyoli okuba nga ogamba ku mbeera eno oba embeera eri. Naye waliwo ekikyawandiikibwa ekirabikira nnyo mu nsomesa ez'abantu ab'enjawulo aboogera ku ki, ku birooto. Njagala tweyambiseeko Yobu essuula eya33 olunyiriri lw'14 mpaka olw'16 lugamba nti kubanga Katonda ayogera omulundi gumu, weewaawo emirundi ebiri abantu newankubadde nga tebassaayo mwoyo. Olw'15 mu kirooto, mu kwolesebwa okw'omukiro, otulo otungi bwe tukwata abantu nga babongoota mu kitanda. Kati ekyawandiikibwa kino abantu abasinga bakyeyambisa okubeera nga buli kintu kyonna kye baloota bagamba nti Yobu essuula ya 33 olw'14 esongera ddala ku nsonga eno ey'ekirooto kyange, oyo ateekwa okuba nga Katonda yalina kyangamba. Gundi gwe nakuloose, sister nakuloose, brother nakuloose, musumba nakuloose, gundi nakoze ebintuntu eby'engeri ng'eyo. Kati osanga olina obubaka bwange nakulabye, olina obubaka bwange Katonda bwayinza okuba nga yakuwadde, olinayo kyonna kyonna ky'ogamba nti obadde ondowoozaako ebiseera bino okiŋŋambe, kubanga nakulabye mu kirooto kyange, nakulabye ng'okola ki, ng'olabisibwa. Kati mu kuba nti era ekyanikwa kinyonyola nga kiraga nti mu kirooto, mu kwolesebwa okw'omukiro, otulo otungi bwe tukwata abantu nga babongoota mu kitanda, awo n'alyoka aggula amatu g'abantu n'ateeka akabonero ku kunyigirizibwa kwabwe. So kati wano wenjagala ate mbeere nga nawo ntangaaza bulungi nti bwe tuba twogera ku kigambo kye tuyita okubikkulirwa, bayibuli yonna kitabo kya kubikkulirwa. Vira ddala ku kitabo ekisookera ddala paka ku kitabo ekisembera ddala. Nti lwaki tugamba bayibuli yonna kitabo kya kubikkulirwa? Nti buli muntu yenna, buli kitabo kyonna ky'olaba, oyo yenna eyakozesebwa okuwandiika yabikkulibwa ebyo byalina okuba ng'akola ki, ng'awandiika. Gwe lowoozaamu Katonda bwe yali atonda ensi eno, Musa yali tannaba kuzaalibwa, Musa azaalibwa mu kyokuva mu ssuula ey'okubiri. Kati gwe lowoozaamu nti ebiro ebyo byonna eby'okutonda Musa yali taliiwo, abikkulibwa atya okuwandiika ekitabo oba okuwandiika ebyaliwo ng'ate yali taliiwo? Katonda mwene yamuwa ki okubikola. So kyenjagala tubeere nga tunyweza nti weewaawo bw'oba otunuulidde Yobu eraga nti Katonda ayogera mu ngeri emu oba mu ngeri ez'emirundi ebiri. Abaana ba Katonda tebategeera mu kirooto ne mu kwolesebwa mu tulo, ng'otulo otw'amaanyi tugudde ku baana b'abantu nga babongoota mu bitanda byabwe. Naye abaggula amatu
agula amatu g'abaana abantu n'aleeta akabonero mu kukola ki mu kunyigirizibwa kwabwe. Kati wano enjagala tubeere nga tutegeera nti bwe twogera ku kubikulwa kwa Katonda mu biro bya Yobu, okubikulwa kwa Katonda kwali tekunnaba kubanga kutuukirizibwa. Okubikulwa kwa Katonda mu biro bya Yobu kwali tekunnaba kuba nga kutuukirizibwa. Era kino ekyawandiikibwa ekya Yobu 33:14-16 tetugwanidde kuba nga tukikozesa nga ekipimo oba ekipimo kyaffe olunaku olwaleero. Lwaki? Olunaku olwaleero ekipimo kyaffe kye kigambo kya Katonda. Mu ndagaano enkadde tulina 39, mu ndagaano empya tulina 27. Nti okwogera kwa Katonda mu biro ebya Yobu kwali tekunnatuukirizibwa, era ekyo mu biro bya Yobu kyali kyannamaddala nnyo era kyali kikolera ddala. Naye kaakano nga tulina bayibuli enzijuvu, nga tulinamu endagaano enkadde n'endagaano empya, tetusobola kukwata kyawandiikibwa kino kya Yobu okugamba nti tugenda kitambulizaako obulamu bwaffe obw'ekikristaayo nga gwe mulimu gwe tukola omukulu gwa kwebakiriza oba gwa kumala okunaaba ne tuyingira obuliri olutuuke tulinde Mukama abeeko byateeka mu bwongo bwaffe mu ngeri y'ebirooto, ate oluvannyuma nnyo tuzuukuke tunaabeko tutuulaawo ate tulinde Mukama abeeko okwolesebwa kwakola ki kwagenda mu maaso n'okuba nga tulaga. Njagala mbeeko byenkulaga ate neyambiseeko ne Luberebere essuula eya 31 tulabe egamba etya kweno ensonga. Luberebere 31:24 ekigendererwa kyange ekyokuba nga nkutwalako eno mu Luberebere 31:24 kwe kulaga nti si buli ayitibwa nabbi yayinanga okufuna ebirooto, tiyalina okufunanga kye tuyita okwolesebwa okuva eri Katonda. Kubanga olunaku olwaleero lwaki tulina abantu bangi nga beetadde mulimu mu yafeesi ey'obunabbi, kwe kubeera nga abantu abamu balina ebyawandiikibwa bye batambulizaako buki obulamu bwabwe nga bagamba nti kino ne kino kiba kinnyonnyola ono bw'ati ne bw'ati. Naye bw'oba otunuulidde Luberebere 31:24 lugamba nti Katonda n'ajjira Labani omusuuli mu kirooto eky'ekiro n'amugamba nti weekuume oleme okwogera ne Yakobo newankubadde ebirungi newankubadde ebibi. Kati lowoozaamu ku kino, Labani teyali muweereza wa Katonda. Naye Labani mu kuba nti teyali muweereza wa Katonda, ate bayibuli etulaga nti Labani Katonda mwene amulabikira mu kirooto n'ayogera naye ng'amugamba nti weekuume oleme okwogera ne Yakobo newankubadde ebirungi newankubadde ebibi. Kati tugambe nti Labani yali nabbi. Tugambe nti Labani yali muweereza wa Katonda. So kino kyenjagala okubeera nga nkulaga nti tetulina kulowooza nti buli nabbi wa Katonda yalina okubeera ng'afuna ebirooto oba okwolesebwa. Tulina abantu nga Labani talina bunabbi bwonna bwe yali awadde, talina kwolesebwa kwonna okwogamba nti yagenda maaso n'okuba nga aweebwa omulimu ogw'engeri ey'abannabbi, nti tugambe nti kubanga yafuna ekirooto kino ekyo kyamufuula omuweereza wa Katonda. Nedda ssebo nennya bawuliza, okuviira ddala ku biro ebya Adamu paka okutuukira ddala ku biro ebya Nuuwa tewaliiwo bayibuli wonna weetulaga ku kye tuyita ekirooto n'okwolesebwa. Musa yennyini ne Alooni wamu ate era ne Yoswa bayibuli terina weetulagira nti abantu bano baafuna kye tuyita ebirooto. Bw'oba otunuulidde era nga bwe nkulaze nti okuviira ddala ku biro ebya Adamu n'otuukira ddala ku biro ebya Nuuwa tewaliwo omuntu yenna yalina kirooto oba kwolesebwa. Musa, Aaron wamu ate ne Yoswa tebaafunako kintu kyonna ekiyitibwa kirooto. Bwe tuba tutuuse ku batume, abatume bonna nsomeseza ekitabo eky'ebikolwa eby'abatume kati ngenda mwaka gumu n'emyezi 8 siina wendaba wonna nga abatume obuweereza bwe bwatambulira ku birooto. Era bw'oba wekkaanyiza bulungi tewali osobola kulaba nga abatume bafuna ebirooto. Wabula tunaatuuka ku kye tuyita okwolesebwa, tulaba Peetero alagibwa okwolesebwa,
tulaba mu bikola batume Pawulo n'afuna okwolesebwa agaanibwa ogenda okubuulira mu kifo ekya Galatiya n'ekifo ekirala n'alagibwa ogenda mu kifo ekirala ng'agambye obutasooka agenda mu Taluso. Ekyo tukiraba naye tolina olaba nti Pawulo ali kuloota. Tolina olaba Timoseewo eyali ekitundu ku bantu abatambulanga ne Pawulo oba Dr. Luka nga baloota. So bw'oba otunidde n'abatume bennyini Bayibuli terina weeraga nti baaweebwa oba baafuna ebirooto. Naye ekisinga okuba nga kikwewunyisa nti ebirooto tebirabikira mu batume, naye ate abatume baweebwako okwolesebwa okutonotono nga bwe ngenda okuba nga ngenda ddala maaso n'okulaga. So nti bw'otunuulira bangi ku bo abatume baabeeranga n'ensensikano n'ekigambo ekyabaweebwa oba okubikkulirwa okwabaweebwa okuva eri Katonda. Okuviira ddala ku Musa, Alooni wamu ne Yoswa baafunanga okubikkulirwa okwabaweebwanga, ng'era okubikkulirwa okwo kwajjanga mu ngeri ey'ekigambo kya Katonda. Njagala ntwale ekyokulabirako kino wammanga nga twogera ku kitabo ekyakubala essuula eye12 olunya olwokutaano n'olwomunaana. Bwe tuba tutunuulidde nga tutunulira Alooni ne Miriyamu kiki ekyaliwo, Bayibuli eraga Mukama n'akiikira mu mpagi n'ayimirira ku mulyango ogwa weema n'ayita Alooni ne Miriyamu, bombi ne bafuluma olw'omukaaga. N'agamba, muwulire ebigambo byange, wanaabeerangawo nabbi mu masekkati gammwe, nze Mukama mwene namweraga mu kwolesebwa era n'ayogera naye mu kirooto, naye si bwe kiri n'omuddu wange Musa, kubanga mwesigwa mu nnyumba yange. Olw'omunaana, era n'ayogeranga naye mumwa ku mumwa butereevu, era anandaba. Era lwaki temutidde kwogera ku muweereza wange? Kati okwo kwali kugugumula, Katonda ng'agugumula Alooni wamu ne Miriyamu mu kuba nti baayogera ku Musa tiyali awasizza omukyala Omu-Ethiopia. Bayibuli etulaga nti ye Musa Katonda litamulabikira mu ngeri gye tuyita ey'okwolesebwa, mu ngeri gye tuyita ey'ebirooto, wabula yayogeranga naye mumwa ku mumwa. Ekyo kiina kyekikola ki? Kyekigendera ddala mu maaso n'okutegeeza. Kati kikulu nnyo okuba nga tutegeera nti ebirooto n'okwolesebwa mu Bayibuli byaweebwanga abantu olw'ekigendererwa. Ebirooto n'okwolesebwa mu Bayibuli byaweebwanga abantu n'ekigendererwa, era abantu abo baali abantu Katonda be yakozesa ennyo olw'ekigendererwa kye. Bwe tuba nga tutunulidde mu ggwanga erya Isirayiri, ndolwa Katonda kyali agenda ddala mu maaso n'okuba ng'akola mu Isirayiri, naye si mu kanisa. Ate kikulu nnyo n'okuba nga tugenderera era nga tunywereza ddala nti si buli muntu yenna eyafunanga okubikkulirwa okw'obutereevu okuva eri Katonda nti omuntu oyo yali nabbi oba yali mukkiriza. Nakulaze dda ku nsonga ne gye twalabye eya Labbaani. Nagikulagiddeko ddala ensonga eyo okuba ng'okola ki? Ng'ogigenderera nnyo nnyini ddala. Ensonga eyo nkulu nnyo yakuba nga tukola tutya? Nga tutegeera. Labbaani teyali nabbi wa Katonda. Ate ekirala tutunuulidde Alooni teyali nabbi wa Katonda. Tutunuulidde nani? Ne Miriyamu, naye teyali nabbi wa Katonda. So bino bikulu nnyo byakuba nga bitegeereka nti lwaki Katonda mu kuba nti taliko kkomo akola nga bw'akola ki? Bw'aba yagadde. Njagala ntwale ekyokulabirako ekirala nga tweyambisa Abimeleki mu lubereberye essuula eya2 olunyiriri olwokusatu. Omuntu ono yali munnagwanga, tiyalina nkolagana na Katonda, naye afuna okwogera kwa Katonda wamu naye. Kankusomereko mangu wano lubereberye essuula eya 20 olunyiriri olwokusatu. Bayibuli eraga nti naye Katonda n'ajjira Abimeleki mu kirooto ekyekiro n'amugamba nti, laba ggwe oli mufu bufu olw'omukazi gwe watwala, kubanga alina bba. Kati Abimeleki yali nabbi? Abimeleki yali muweereza wa Katonda? So njagala tumalewo endowooza eno ey'okugamba
oba ekintu kino ekigenderere ennyo olunaku olwaleero eky'omuntu okulowooza nti bw'aba afuna ebirooto nti mu ngeri emu oba endala nti muweereza wa Katonda. Omuntu yenna nakulaza ebirooto bijja bitya okuyita mu lufulube olw'emirimu emingi, okweraliikirira okungi, omuntu okuba mu kifo nga takiina mu mirembe, omubiri gwe nga gulimu, n'omuntu okuba nga mulwadde nga alina body disorders, n'ofuna okutuya n'okwamaanyi, embeera etali nnungi ey'omubiri, omuntu ayinza okumaliza nga yeefunidde kye tuyita ebirooto. So mwabanoonya nnyo ebirooto yeyengeri osobola okweraliikiriza n'okola ki n'ofuna ekirooto oba okyagala. So waliwo n'omwami ayitibwa Fero. Bw'oba otunudde lubereberye 48 naye tusobola okuba nga tukola tutya tubaako ekitono kye tumutunuulira kiti yali muweereza wa Katonda. Ne bw'otunuulira lubereberye 41 Bayibuli eraga nti awo olwatuuka enkya omwoyo gwe ne gweraliikirira n'atuma n'ayita abasawo bonna ab'omu Misiri n'abagezigezi bonna abamu. Falaawo n'ababuulira ekirooto kye, naye tewali yayinza kutegeeza Falaawo amakulu gaakyo. Ndowooza olabye nti ne Falaawo teyali nnabbi wa Katonda, naye yafuna kye tuyita ekirooto okuva eri Katonda. So bino byonna bituyambe okubeera nga tumalawo embeera eyo. Y'embeera y'emu bwe tuba tujjukira Nabukaduneza mu Danyeri essuula ey'okubiri olunyiriri olwokusatu, embeera y'emu yakola ki? Yamutuukako. So mu kuba nti omuntu yafunye ekirooto oba okwolesebwa, ekyo tekitegeeza nti okwolesebwa okwo kuvudde eri Katonda. Ssebo ne nnyabo, omuntu bw'aba nga afunye ekirooto oba afunye ekintu ekirabika ng'okwolesebwa, tuleme okubeera ffe abagamba nti twalokoka nga tutandika okuwuliriza nga tugamba Mukama yayogedde n'oyo nalaze dda nenkulaga nti kaakano gwe nange abawuliriza eddoboozi lino tuli wansi ow'endagaano, nga tuyina endagaano empya enzijuvu obulungi, tuyina n'endagaano enkadde enzijuvu obulungi. Okwogera kwa Katonda kwonna nga bwe ngenda okulaga okwasemberayo ddala okwa Katonda kwali mu Mukama waffe Yesu Kristo, era ebigambo bya Mukama waffe Yesu Kristo tubiraba mu mpapula ez'ebyawandiikibwa. Tusobola n'okuba nga tunyweza bwe tuti nti Sitaani mwene asobola naye okuba nga awa omuntu ekirooto n'okwolesebwa. Gwejjukira ki kye yakola Mukama waffe? Nkujjukize bulungi kati lowoozaamu ku kino. Bw'abanga awa Mukama waffe Yesu okwolesebwa, ate gwe atamanyi nakumanya ekitabo ekya Nawomu kiriwa, atamanyi na kitabo kya Filimoni kiriwa, golooza batasobola kikuwa nti byoyagala nnyo. Luka essuula ey'okuna onyolo okutaano Bayibuli tulaga nti n'amulinnyisa n'amulaga obwakabaka bwonna obwawamu obw'omu nsi mu kiseera kitono. Nti Sitaani alaga Mukama waffe mu ngeri y'okwolesebwa obwakabaka bwonna obw'ensi, Bayibuli eraga mu kiseera kitono. Bw'abanga ekyo yasobola okikola ku Mukama waffe Yesu Kristo ng'agezaako okumukema omulimba, okumukozesa ekyo kyali ayagala okuba nga atuukiriza, yakikola Mukama waffe Yesu Kristo. Bameka leero basekalootera n'abala abanoonya okwolesebwa, abafunye okwolesebwa nga tekuli mu mukono gwa Katonda, naye nga omulabe yagendedde ddala mu maaso n'okuba ng'abazanyirako. Tulabira ddala wano nti Mukama waffe alagibwa obwakabaka bwonna obw'omu nsi mu kiseera ekitono ennyo nnyini ddala. Era ekigendererwa kyali kya kema Mukama waffe Yesu. Y'ensonga lwaki tulina okubeera nga tukema ebintu byonna. Bayibuli nkalativu bulungi nnyo. Bino twogera ku bigambo ebyokema, abanyumirwa nnyo obulimba balowooleza ddala mu ngeri emu oba endala nti osanga ffe abasomesa bwe tuti tulina engeri ey'okuba nga tulina abantu betulemerako. Lwaki? Gwe bakulaze butundutundu bwa byawandiikibwa, ate akulagidde ddala obujjuvu bw'ebyawandiikibwa, toyagala kubeera nga ofaayo omuntu oyo akubuulirire oba akulagire ddala engeri ennuŋŋamu. Bayibuli eraga mu Basesalonika ekisooka essuula ey'okutaano olunyiriri olw'21. Bayibuli egamba nti mugezesengako ku bigambo byonna, munywerezenga ddala
ekirungi. Bayibuli egambye mugezesengako, oba mu ngeri ey'oluganda olwa bulijjo, mugezesenga buli kigambo kyonna. Ekyo tekiriimu sitaani yenna. Kati bwe tugamba nti tukeme ono kyasomesa, tukeme ono kyayogera, tukeme oli kyali okulwanira, oli abalaba balowooza nti olina omuntu gw'okola ki gw'olemerako. Naye mukwano, bino biwandiikiddwa ku lulwo nange okubanga tetulimbibwalimbibwa. Omulabe waffe ensi eno yakamala emyaka 6 gy'amaze ku nsi nga ayigganya abaana b'abantu, era omulimu omukulu gwagenze maaso n'okusoma ebbanga lyonna gy'emitima egy'abantu, amanyi obunafu bw'abantu. Gwe tagenda kukema nga Adamu ne Kaawa, agenda kukema okusinziira ku biro by'olimu n'ebyo by'osinga okwegulya ng'olya emmeeme eyo byesingira ddala okwagala. Bwatyo bwajja okubeera nga akola ki? Akukwasaganya. So Bayibuli etulabula ne tugamba nti tukole ki? Tukeme buli kigambo kyonna, mukeme ebigambo byonna, munywerezenga ddala ebirungi. Ekitegeeza kye tuba tuzudde nga si kirungi tukikole tutya? Tukisuule, tukyewale, tuleme kuba nga tukola tutya? Nga tukyesembereza. Mukwano, bino bye ndi okwogera singa omuntu aba abifuddeko biyambira ddala era bizimbira ddala omuntu n'abeera nga ava mu mbeera ey'okulimbibwalimbibwa. Omuntu oyo n'atuuka ku ddaala ery'okuba nga asiimira ddala omulimu Mukama waffe Yesu gwe yakola n'amaliriza, ate era n'omulimu gwe yagenda mu maaso n'okuba nga akola ng'agugazya okuyita obuweereza obw'abatume. So tusobola okuba nga tunywereza ddala nti eri okuviira ddala eri gye tuvudde ti mu ndagaano enkadde tewaaliwo nabbi yenna mu ngeri emu oba endala owa Katonda mu bo yatambulizanga obuweereza bwe ku kuloota. Era Katonda yalaga abantu engeri gye bali bagwanidde okuba nga bawuliriza nnyo ekigambo kye okuyita mu Musa, kubanga ye yali omuntu we gwe yali alonze okulembera Bannayisirayiri, naye yakomya embeera ey'okubeera nga abantu batambuliza obulamu bwabwe nga banoonya ani agenda okubawa ebirooto, ani agenda okubabuulira okwolesebwa kwe yafunye, n'abalaga nti Musa yali ayogera naye kamwa ku kamwa, era bali bagwanidde okufaayo nnyo era ebyo Musa bye yali abagamba. Era n'alabula bw'oba osomye ekyamateeka essula 13 yennyini agenda maaso n'okulabula. Katonda n'alagira ddala omuntu yenna singa yali azze mu bo ng'agamba nti aloota kino aloose kino, yabagamba bagende ddala maaso n'okukema. Oyo yenna abayogedde ekino kitatuukirira bamanyire ddala nti omuntu oyo tiyali wa Katonda. Ate singa yali aloose ekintu kyalootolodde n'amala n'akibagamba ne kituukirira, ate n'atandika okuba nga basongera ku Katonda omulala, Katonda mwene n'ayogera mu kyamateeka 13 essula esooka ddala paka olw'omukaaga ti singa omuntu bw'atyo yeeyita nabbi agenda maaso n'okuloota ekintu ne kimala ne kituukirira, ate n'abalaga ekintu ekirala, mutegeere ddala ti nze mwene nze akozesezza omuntu oyo okukemera ddala okutegeera abo abange oba abo abatali baki bange. So n'ekirala ekikulu ekyokuba nga tutegeera nti buli nabbi wa Katonda yenna okuviira ddala mu ndagaano enkadde eyafunanga ekigambo nga kiviira ddala okuva eri ani? Katonda. Kujjukira ddala okuviira mu biseera ebya Ezekieri, ebiseera ebya Yeremiya, ebiseera ebya Kagayi, ebiseera ebya Isaaya, ebiseera ebya Zafanaya, ebiseera ebya Mika, ebiseera ebya Yoweri, ebiseera ebya Zakaliya. Bonna baafunanga ekigambo kya Katonda. Bw'oba oyagala kutegeera kye ŋŋamba, soma abantu abo bonna benjogeddeko bannabbi. Waliwo kye tuyita superscription ekyaggulangawo okwogera kwabwe. Oli yatuukanga n'agamba bwemba nkuwadde ekyokulabirako Yeremiya 1 yennyini alaga olwo ekigambo kya Katonda ne kijja eri Yeremiya. Bw'otuuka ku Ezekieri essula esooka olunyiriri olw'okubiri n'olwokusatu, awo ekigambo kya Katonda ne kijja eri Yeremiya. Ye njogera gy'ofuna naye towulira no awo ekirooto ne kijja eri. Bassebo ne bannyabo, ebintu ebyo eby'ebirooto Katonda bwe yabiganyanga okubeerawo bw'okwolesebwa, wabangawo ekigendererwa Katonda kyali agenderedde okuba nga akola atya? Nga atuukiriza. Naye ate mu ndagaano yaffe empya ekigambo kya Katonda tulaba nti kyajja eri Yokaana omwana owa Zakaliya mu ddungu
ate mu ndagaano enkadde ekigambo kya Katonda kyali kirabwa mu ngeri ey'amagezi ag'obwakatonda oba Katonda mwene okweraga eri abantu be mu ngeri ey'enjawulo ennyo. So kyobola nti mu ndagaano enkadde waliwo ebintu eby'enjawulo Katonda byeyambisanga okuba nga yeeraga abaana Abayisirayiri, naye engeri enkulu yali ya Musa kwogera eri bo, okwo kw'otadde n'ebyamagero byagendanga mu maaso n'okuba ng'akola okuyita mu mikono egya Musa. So bwe tutuuka wano we tuli mu ndagaano yaffe, ekigambo kya Katonda mu ndagaano empya ye Yesu Kristo. Yokaana emu eraga nti lubereberye waliwo ekigambo ne kiba owali Katonda, era ekigambo ekyo nga ye Katonda mwennyininyini. So n'ekirala ekyokuba nga tutegeerera ddala nti ekigambo ekyo kyennyini kye tutegeera mu ndagaano empya nga Mukama waffe Yesu Kristo. Omuntu yenna kwabo Katonda byakozesa mu ndagaano enkadde bwe baafunanga ensensikano n'ekigambo kya Katonda, bagisensisikananga n'oyo Kristo eyali tannaba kuba nga akola ki, atuuka mu biro bye ebituufu eby'okuba nga alabisibwa mu mubiri, kye tuyita theophanies. Kristo mu ebifaananyi bye yalabikirangamu mu ndagaano enkadde nga malayika wa Katonda ne mu ngeri ki endala nnyingi nnyo. So bwe tuba nga ate tweyongeddeyo, tusobola era okutegeerera ddala nti bayibuli erina ebintu byenyweza ng'eraga nti mu ndagaano yaffe eno empya, ekitabo nga Bebulaniya essuula esooka olunyiriri olusooka paka n'olwokubiri lulagira ddala nti mu ebiro ebikadde Katonda yayogera ne ba kitaffe okuyita mu bannabbi, okuyita ne mu ngeri ez'enjawulo. Naye kaakano mu biro bino eby'enkomerero ayogedde naffe okuyita mu mwana we nga bwe twanywereza ddala. Byonna bye tulina mu bayibuli kwe kwogera kwa Katonda okusemberayo ddala mu Kristo Yesu, era ebyo bya Kristo Yesu yagenda mu maaso n'okuba nga abiwa abatume. Era tusobola okulabira ddala nti mu ngeri emu oba endala Mukama waffe Yesu nga tannaba na kubanga atuuka ogenda ku musaalaba, tulaba nti ebintu ebiyitibwa ebirooto byalabikirako mu kanyomero awo ak'omubiro eby'okuzaalibwa okwa Mukama waffe Yesu Kristo. Tulaba Yusufu nga aweebwa ekirooto ku kiki alina okuba nga ategeera ku Maliya nti olubuto olwo terwali lwa muntu mulala wabula lwali lwa Mwoyo Mutukuvu, era n'afuna n'ekirooto ekirala nga malayika amulabula okusooka okukwata Maliya okumuddusaako e Misiri, kubanga Kerode yalina ekigendererwa eky'okutta omwana wamu ne maama we. So awo nawo tulabawo ku ngeri yaki y'ebirooto, era kino kyazingiramu okunnyonnyolera ddala ensonga eyo eyali egenze mu maaso n'okuba ng'ekola ki, ng'ebeerawo. Naye olunaku olwaleero bwe twogera ku muntu ayitibwa omusomesa, obubaka bwe bwonna bwafuna okuva eri Katonda, tabufuna wabweru w'ebyo ebyawandiikibwa. Akukankanyweze bulungi, omuntu olunaku olwaleero ayitibwa omusumba, obubaka bwe bwafuna okuva eri Katonda, tabufuna wabweru w'ebyo ebyawandiikibwa, wabula yeesigama ku ebyo ebyawandiikibwa okuyita mu kutwala akadde akamala mu kusomera ddala n'ategeera ddala ebyo bituweereddwa. Nga bwe tujjukira obulungi, Pawulo ayogera eri Timoseewo mu Timoseewo ekyokubiri essuula ey'okubiri olunyiriri 15 n'amugamba nti ye ng'omuweereza wa Katonda kyali kimugwanidde okwennyikira ddala mu kutegeerera ddala n'okusomera ddala ekigambo kya Katonda okutuukira ddala ku ddaala ery'okuba ng'akyawuzaamu obulungi ng'ate takikwatibwa nsonyi. Era ndaze ne mu masomo amalala ti Katonda takakasa muntu yenna eyeeyita omuweereza we atatwala ddaala ery'okuba nga yeebangulira ddala mu ebyo ebyawandiikibwa n'okuba nga atwala obudde obumala okwekkaanyiza ddala ensonga. So kye tulina leero mu byawandiikibwa oba ebyo ebituweereddwa mu byawandiikibwa bitumalira ddala okutegeera ensonga yonna. Ensonga lwaki ne Balumi 1:17 eraga nti omutuukirivu wa Katonda anaabeerawo lwa kukkiriza. Ensonga yemu tugiraba mu Bebulaniya essuula ey'Okumi olunyiriri 37, era naye eraga nti omutuukirivu wa Katonda anaabeerawo lwa kukkiriza, taabeerewo
lwa birooto na kunoonya kwolesebwa. Bw'osomera ne Bakolinso ekyokubiri essuula ey'okutaano olunyiriri olw'omusanvu lulaga nti tetugwanidde kutambula lwa kulaba ne tugwanidde okutambula olwaki olw'okukkiriza. Ate era bayibuli yemu enyweza mu Baebbulaniya 11:6 n'eragira ddala nti omuntu yenna agamba nti ajja eri Katonda alina okujja n'ekigendo eky'okuba nti Katonda waali, era Katonda waali tulina kubeera nga onamu okubuusabuusa nti waliwo Katonda lwabeerawo, Katonda lwatabeerawo olw'abantu abanoonya biki bye tuyita ebirooto. Era ye mwene agenda ddala maaso n'alagira ddala nti watali kukkiriza kizibu nnyo okusanyusa Katonda. So endagaano gye tulimu ssebo n'ennya bawulira ojuulira obuzito bwayo erina ebintu byekola ki byesongako. Pawulo mwene agolokoka n'ayogera mu Bakolinso 1:6 n'agamba nti tugwanidde kugulumiza muntu yenna waggulu w'ebyo ebyawandiikibwa. Peetero naye n'anyweza mu Peetero 2 essuula ey'okusatu onyolwokubiri n'agamba nti tufeeyo nnyo okutegeera ebyo ebyayogerwa bannabbi ba Katonda wamu ate era n'abatume ba Katonda, nga Peetero asonga kubirwa agamba tufeeyo eri ebyo ebyatuwandiikibwa edda. Watali komawo Yuda 1:17 naye eraga nti tufeeyo nnyo eri ebyo ebyatuwandiikibwa abatume ba Katonda. So ssebo n'ennya bawulira endagaano eno tetambulira ku birooto, tetambulira ku kwolesebwa. Endagaano eno etambulira mu kubeera nga tuteeka bwesige mu ebyo ebituweereddwa omulundi ogumu, kubanga twatandise ne Timoseewo 2:3-16 ne tulaga nti buli kyawandiikibwa kyonna kiweereddwa olw'omwoyo wa Katonda oba olw'okulungamizibwa kwa Katonda, era kigasa olw'okuyigirizanga, kigasa olw'okutereezanga, olw'okunenyanga n'okubuulirira mu butuukirivu, olwo omuntu wa Katonda akolerenga ddala ebyo eby'emirimu gyonna emirungi. So awo njagadde nnywezeewo nnyo nnyini ddala. Era omuntu singa asukkuluma awo n'atandika okunoonya kino ne kiri, bantu bangi abalimbiddwa era ababbiddwa batambuliza bulamu bwabwe ku birooto na kwolesebwa. So essomo lino ligezezaako okuba nga litunuulira ku njuyi zonna, era nga tusemberera okumaliriza kikulu nnyo ne tutegeerera ddala nti okukkiriza okwa Bayibuli okwa nnamaddala kunyweza ekigambo kya Katonda era tekunoonya kintu kyonna kisukkuluma ku ebyo ebyawandiikibwa. Kankiddemu, okukkiriza okwa nnamaddala okwa Bayibuli kunywereza ddala ekigambo kya Katonda era tekunoonya kintu kyonna kisukkuluma ebyo ebyawandiikibwa, oba omuntu yenna kunoonya engeri ey'omwoyo oba engeri y'okufunamu okwolesebwa okujja. Enzikiriza entuufu eya Bayibuli ebeera n'obumativu ku ebyo ebyakola bitya ebyagenda mu maaso n'okuba nga tuweebwa. So omuntu yenna omukulu mu kukkiriza mu ndagaano empya abeera n'obwesige mu ebyo ebyawandiikibwa. Tanoonya bubonero, tanoonya byamagero, tanoonya kwolesebwa, tanoonya birooto. Omuwere yaliwa? Omuwere yanoonya obubonero, omuwere yanoonya ebyamagero, yanoonya kye tuyita okwolesebwa, yanoonya ekyo ky'anaasobola osooka okubako emmunye ye, olwo alyoke agende mu maaso n'okuba ng'akola ki? Ng'akkiriza. Oyo omuntu bw'atyo Bayibuli emusongako ng'omuntu omuki? Omwere. Era endagaano yaffe, mu ndagaano yaffe empya, mu kumaliza njagala mbeeko akantu akatono kenkulaga nti mukyala wa Piraato yafuna ekirooto mu Matayo 27:16-19. Omukyala ono ekirooto kye kyeyafuna kyalina engeri gye kyali kyekuusakuusa ku mbeera eya Piraato gye yali ayitamu mu kuba nti yali alwanagana mu ndowooza ye naani omutuufu gwe yalina okuba nga akola ki? Asumulula. Yesu oba Balunabba. Era tulaba mu Yokaana essuula 18 nga ajjukiza Abayudaaya ng'abalagira ddala nti mu biseera eby'okuyitako balina eyali enkola ey'okubaako omusibe omu eyagendanga maaso n'okuteebwa bagenda mu kujaganya kye tuyita okuyitako. Naye kyolina okuba nga ssebo n'ennyabo otegeera ekirooto ekya mukyala wa Piraato kyali tekiva eri Katonda. Ekirooto ekyo kyali kiviira ddala eri Sitaani. Lwaki?
kubanga omulabe yayagala okubeera nga ateeka ekkomo ku kye tuyita okukomererwa okwa Mukama waffe Yesu Kristo. Jjukira okukomererwa okwa Mukama waffe Yesu Kristo kwali kukulu nnyo. Bayibuli etulaga mu kitabo ekyakubikulira essuula ey'e13 lunyiro lw'omunaana nti Kristo gwe mwana gw'endiga ogwali gwaweebwayo nga n'emisingi egy'ensi gyali teginaba kubanga gikola gitya nga gizimbibwa oba nga giteekebwawo. Jjukira Abakolinso 2:21 nti ate amanya kibi bw'atyo yafuulibwa omwonoonyi ffe tulyoke tufuuke obutuukirivu bwa Katonda. Ekyo tekyandisobose kubaawo. Pawulo teyandiwandiise nga bwe yawandiika singa okukomererwa okwa Mukama waffe Yesu Kristo kwali kuteekeddwa ku kkomo. Omuntu asobola okulowooza nti kyali kirooto kirungi era kyajjira mu kaseera akatuufu nti baasaasira Piraato ne mukyala we baasaasira Mukama waffe Yesu Kristo mu mbeera ey'ogamba nti baali tebamulabako kyakuneezebwa kyonna. Mukyala wa Piraato alaga nti nze saafunye mirembe gyonna ku nsonga y'omusajja ono. Omusajja ono taliiko ekituufu yali taliiko musango, naye omusajja ono yajja mu nsi ng'alina ekigendero ekyali kimuleeteddwa era yali tagenda kuba nga akomezebwa obutatuukiriza ekyo ekyali kimuleese kubanga mukyala wa Piraato agenze mu maaso n'okuba nga akola ki ng'aloota. Kikulu nnyo okutegeera gwena awuliriza nti tetulina kulowooza nti ebintu ebiva mu ndowooza zaffe oba ebirooto oba okwolesebwa nti ebintu ebiva eri Katonda. Waliwo leero enjigiriza empya gye tuyita the new age ey'abantu okutuula obutuuzaawo. Omuntu n'agolola emikono gye mu ngeri gy'aba ayagadde n'atuula awo ne wabaawo ebintu ebyenjala ebijja mu ndowooza ye n'agamba nti Katonda ayogedde naye. Ffe Abakristaayo tetumala biseera yaffe nga tutudde butuusa n'ogamba speak to me Lord, yogera nange Mukama, badde wano nsirikidde akaseera kano konna njagala obeeko engeri gy'oyogera kasita Bayibuli ogibikkako n'otandika okunoonya amaloboozi oba eddoboozi erisukulumako ebiwandiikiddwa. Ky'oba olina okuba ng'otegeera tosobola kubanga obuuka oba osukuluma okulimbibwa. So tulina okuba nga tutegeera nti walina okubeerawo omulimo ogukolebwa abantu bonna abayitibwa abaweereza ba Katonda okutwala eddaala ery'okunnyonnyolera ddala bulungi ekigambo kya Katonda eri abantu ba Katonda ne bakisomeseza ddala mu mazima gaakyo. Ebiseera ebimu ngenda ne neebuuza ne ngamba naye lwaki ffe abamu Katonda ate atuyambye nnyo okutuuka ku ddala lino ery'okuba nga tuyina obwesige ennyo mu kigambo kye. Nti ate era ogenda n'ojjukira nti bw'otunulira ku bisaanyizo eby'omulabirizi oba omukadde w'ekkanisa gw'eggyeko ekyokuba nti talina kubaako kyakunenyezebwa, si mutamiivu wa mukyalo omu ayaniriza abantu mu maka ge. Bayibuli eraga nti alina okuba nga alina obusobozi obw'okusomesa. Teraga nti ekisaanyizo eky'omukadde oba omulabirizi w'ekkanisa alina okuba n'obusobozi obw'okuloota oba obw'okufuna okwolesebwa. Ebyo Bayibuli tebisongako, wabula eraga nti alina okuba n'obusobozi obunnyonnyola obusomesa. Ekitegeeza nti singa ekimu ku kisaanyizo ky'oyo yeeyita omukadde oba omulabirizi w'ekkanisa oba omukulembeze bw'aba tasobola kusomesa aba tagwande kuba mukadde wa kkanisa oba omulabirizi. Ssebo n'ennyabo, obusobozi mu kusomeseza ddala ekigambo kya Katonda mu mazima gaakyo bwe bulina okuba nga buyambirako ddala oba nga buweerera ddala embeera eno ey'abantu okutandika okunoonya okwolesebwa wamu atera n'ebirooto wamu n'abaani abanaabivuunula. Kati leero waliwo omugendo ogw'okuloota wamu n'okuvunula kw'ebirooto. Buli olira omuntu nga obuweereza bwe abutambuliza ku birooto n'okubivuunula toli mu buweereza butuufu. Kwatamu ebibyo, golokoka, dduka misinde, totunula mabega. Lwaki? Omuntu oyo aba kati abajje ku musingi ogw'ekitabo ekijjuvu obulungi omuli ebyenkadde n'empya okubanga abibasomesa mu bujjuvu bwabyo, n'atandika okubeera nga atandika okubafuula abantu abanafu abalina okunoonya okugendera kiki ekiyise mu ndowooza yange, kiki endoose
era basomesa abantu nga gamba nti kasitolooto ekyo beerako n'ekitabo kye eky'ebirooto buli kyonna ky'oba ofunye baako w'owandiika kakasa nti peeni mweri kakasa nti bwino mwali kakasa nti kibadde kya ssaawa mmeka w'olootedde ddala awo baani bwewalabye mu kiro abantu batandika okugendera ebintu ebitalina makulu naye ng'ennyiriri eziri mu byawandiikibwa tebazifuddeeko so engeri eyo bayibuli tekola ki tetugamba kubanga tugiteekako mulaka tewaliiwo nabbi owannamaddala eyagenda mu maaso n'okubeera ng'ali awo atunuulidde kubeera nga afuna engeri ey'ekintu ekirabikira mu kwolesebwa oba mu ngeri ey'akakodyo ak'okufuna okwolesebwa okuva eri Katonda. Naye ekigambo kya Katonda kyajjanga eri abaweereza ba Katonda Yeremiya 42:7 naye egendera ddala mu maaso n'ekola ki n'enywereza ddala ensonga eyo. Era buli kirooto kyonna n'okwolesebwa Katonda mwene ye yabitandikanga si be baabitandikanga. Olunaku olwaleero bantu bagenda ne beeyawula, bagenze mu nsozi, bagenze mu biko, bagenze mu bwengula, bagenze mu bufoomu bwe bayita obw'okusirika nga omuntu n'amala olunaku olamba ng'asirikidde mu kisenge kye owatali kusoma bayibuli, abaana abagobedde wabweru n'ayingira mu kasanduuku katerekamu engoye n'agamba omwo mwengenda okutuula osanga Mukama anayogerera nange mu kifo ekyo kubanga nti waliwo ennyimba ezimbibwa mu kifo kiri. Ennyimba ezo tezaali badde mbi mu kifo kiri naye nga bw'okwata bayibuli yo n'ogenda mu maaso n'okwekkaanyiza ddala buli muntu yenna nziramu ssebo ne nnyabo abawuliriza eyafuna ekirooto eyafuna okwolesebwa nga bivudde eri Katonda yabikola olw'ekigendererwa era Katonda mwene eyatandika si be baabinoonya wabula eyatandika. So mu Luzungu tugamba nti God himself initiated the dream and the vision. Mu Luganda Katonda mwennyini ye yaleeteranga omuntu oyo ofuna ekirooto, yaleeteranga omuntu oyo okufuna kye tuyita okwolesebwa naye abantu tebaanoonyanga binoonye. Ekyo kye njagala kibeere nga kitutulyamu ddala buki bulungi nnyo nnyini ddala. Olunaku olwaleero Abakristaayo abasinga kati babayita okuyingira mu masomero ag'enjawulo. Amasomero ago aganaagenda mu maaso n'okubatendeka engeri gye banaasobola okuba nga bafunamu okwolesebwa. Omuntu n'asasula $2,000 ssebo ne nnyabo $2,000 n'azikwata n'aziwa omuntu nti omuntu oyo amuyigirize engeri gy'asobola okubeera nga afuna okwolesebwa. Tunoonya ssente za kuteeka mu buweereza tusomesa abantu ku maredio ne zi TV okutta millions 7 mu emitwalo 2 oziwadde omufere. Gw'olitegeera ddi ogenda sigalamu obutamanya ssente ze walitadde mu buweereza obusomesa ekigambo kya Katonda ne mazima gaakyo gennyini amatuufu owadde omuyaaye agenda ozikwata ssente ezo wamu ne mukyala we balinnyeko ennyonyi bagende mu Dubai bamaleyo wiiki emu obukadde 7 bugenze oziwadde omuntu eyeewayiriza nti nabbi wa Katonda nti asobola okusomesa akugamba nti asobola okusomesa engeri gy'osobola ofuna okwolesebwa. Tewaliwo ssomero lyonna tolina wookya mu bayibuli ng'abantu abayigiriza engeri gye basobola ofunamu okwolesebwa. N'ebyo bagenze maaso n'obikola abantu abajega abateefiirayo ddala kubanga bayigirizibwa batuulako wansi ne balekera okutambula omuntu ne weewummuzaako ng'eno meeting togirimu neri togirimu n'obaako wootula nga banotandeko gamba nga tokyalabika sinti no weekomedde mu kasenge naye oli mu kifo nga waliwo omusajja eyeewereddeyo ddala ogamba nti kasomese ekigambo kya Katonda mu mazima gaakyo. Babayita mu zi semina, babayita mu zi conference nga babasomesa kintu kyakola ki ngeri gy'oyinza okuba ng'ofuna mu kwolesebwa wamu n'okuvunula ebirooto. Gendako e Kampala kati olaba akatogo akaliyo obuweereza obutambulira ku birooto n'okuvunula ebirooto naye nga waliwo ebintu ebikulu Abakristaayo bye bagwanidde okumanya nga tebigenze maaso na basomesebwa. Naye era buli muntu yenna abeerayo eyo. Yeremiya 5:3-31 eraga ebyo abantu abo bye banoonyeza ddala. Bayibuli etulaga nti Tomasi bwe yagenda maaso n'okubuusabuusa
ku nsonga eya mukama waffe. Bayibuli tetulaga nti Katonda oba mukama waffe Yesu n'amuwa ekirooto oba n'amuwa okwolesebwa. Paka akadde akatuufu ekatuukira ddala mukama waffe n'amweragira ddala. Ensonga eno ey'abantu okunoonya okwolesebwa y'emu ku ngeri ey'abantu beeteekera ddala wansi ow'amaanyi ag'abantu abalina enkola ey'ekisamize. Era ekkanisa yo bw'eba ekusomesa engeri gy'osobola ofunamu okwolesebwa, manya nti eyo si kkanisa wabula oli mu ssabo eririko akabonero waggulu ku bbaati. Era mmwe mwenna abali wansi w'akabonero ako akali mu ngeri y'omusaalaba nga munda babasomesa engeri gye musobola ofunamu kye bayita okwolesebwa, Bayibuli emala. Lwaki temutunuulira biri mu biki mu byawandiikibwa? Kubanga omukristaayo wannamaddala olutalo alina luggula ku kigambo kya Katonda. So engeri eyo ey'okunoonya okwolesebwa si ya bwa Katonda, ey'abantu okusomesebwa okutuulaawo abeeko ekifaananyi kyakola mu ndowooza ye, kigende mu maaso n'okuyita mu ndowooza ye, agende mu maaso n'okuba nga akizimba, agulewo omutima gwe eri ebintu eby'engeri ng'eyo. Mukwano totawaana, ebintu ebyo byonna bikyamu. Kwata Bayibuli yo giguleko olutalo, otandike okuba ng'okola ki? Nga ofaayo okugitegeerera ddala. Ofunye obubaka nga buno omuntu nga bukuweereza, genda ku YouTube channel yaffe. Kuliko amasomo agali mu Luganda, kuliko agali mu Luzungu. Otwale eddaala onoonye olulimi lw'owuliramu emirembe, owulirize. Tubikula bw'okola ki? Bw'obikula. Owali ekibuuzo okuba essimu obuuze oyambibwe, naye toweggulira bantu bagenda kubeera nga batandika kubeera nga bonoona ebiseera byo nga bakuyigiriza ebintu ebiteena makulu. So tulina kubeera nga tuli beegendereza nnyo. Singa tubeera nga tetuli beegendereza ne tunoonya kye tuyita experiences okuyita mu birooto n'okwolesebwa, tugenda kuba mu ngeri emu oba endala tugamba tituli kulwanyisa ekigambo kya Katonda okuba nga kijjibwawo. Obulamu bwaffe tubeere nga tubuzimbira ku birooto n'ebyo ebiyitibwa okukola ki? Okwolesebwa. Era Bayibuli erabulira ddala bulungi mu Yeremiya essula eya 23 olunyiriri olwa 25 paka olwa 27 ng'eraga nti bangi ye bali nga basekalootera, naye nga mu kuba basekalootera Katonda mwene si yaba bawadde ebyo bye baloota, wabula bagenda mu maaso n'okubeera nga olw'obulimba obujjudde emitima gyabwe n'endowooza zaabwe bafuna ebintu eby'engeri ng'eyo, ate ne bamaliza nga bagamba ti Katonda yabawadde. So obulimba obwaliwo mu biro ebya Yeremiya bwe bulimba bwe bumu bwe tulaba olunaku olwaleero. Era Bayibuli eraga nti omuweereza owa Katonda ye olutalo lwe telulina kuba walala. Bw'osoma Yeremiya 23 olwa 28 paka 32 erina engeri gyegenda mu maaso okunyweza obukulu bwa kino, ng'eraga nti nabbi aloota ekirooto abulirenga ekirooto, naye oyo alina ekigambo kyange ayogerenga ekigambo kyange n'obwesigwa. Ndowooza owulira Bayibuli agambye oba oli nga ye wa kirooto agende maaso ne biki? N'ebirooto bye. Wabula oyo alina ekigambo kyange ayogerenga ekigambo kyange n'obwesigwa. So kati awo waliwo abalina ebisusunku, kubanga agamba ebisusunku kiki? Okwenkanankana n'eŋŋano bw'ayogera Mukama. So ebirooto mu biro ebya Yeremiya Katonda abigeregeranya n'ebisusunku. Ffenna tumanye ebisusunku. Maaso ga Katonda bana batasobola kuba beesigwa eri ekigambo kya Katonda ne batandika tambulira ku birooto. Bayibuli eraga nti balina bisusunku, tewali obwesigwa bwonna bugenze maaso na kubanga bulabikira mu bulamu bwabwe. Kye twetaaga ye musajja atwala eddaala n'annyonnyola amakulu ag'ekigambo kya Katonda. N'annyonnyola amakulu ag'ekigambo kya Katonda, abantu ne bakinnyonnyokera ddala buki? Bulungi nnyo. So bw'oba osomye Ezekieri 13 olusooka paka olw'omukaaga, Mukama ayogera nga yeeyawulira ddala kw'abo basekalootera, kw'abo abakuliriza okwolesebwa. Agamba weewaawo bagamba balina kye balabye, naye kyonna kye balabye tekivudde eri nze, wabula ebyo bivudde mu bujjuvu
obwaki obw'ebifaananyi ebiri mu ndowooza zaabwe n'emitima gyabwe. So tusobola okugamba nti omuntu asobola okubuuza nti Katonda olunaku olwaleero akyayogera, akyayinayo enjigiriza empya gy'agaba? Bayibuli etulaga nti oluvannyuma olw'ekitabo kye tuyita eky'okubikkulirwa, Katonda talinayo bubaka bwonna bupya bw'ali kuwa bantu mu ngeri endala yonna. Kyonna kye tulina okuba nga tutegeera kimaze okuba nga kituweebwa. Tutandikira ddala ku kitabo eky'ebikolwa by'abatume, Bayibuli terina ngeri yonna gyeyogera ku kwolesebwa kulala kwonna nga kuli mu ngeri y'ebirooto oba okwolesebwa. Lwaki? Nti byonna bye twetaaga kati okuba nga tuyina, Katonda waffe amaze okuba nga akola ki? Abituwa mu bitabo 606, era ekitabo eky'okubikkulirwa kiggalirawo ddala embeera eyo. Ssuula ya 22 olw'18 lugamba twabawo omuntu yenna atoola oba agatta ku ebyo ebituweereddwa, bw'aba toyagala mutawaana. So nti bw'oba otunuulidde eri gye tuvudde yonna mu ndagaano enkadde, nti ne bwe kubeera nga kwali kwolesebwa singa kwali kuweereddwa omuntu yenna, kwali tekulina ngeri gye kuwakanya n'ensomesa eyo eyali yasomesebwa edda oba n'ensomesa eya Bayibuli. So n'olunaku olwaleero tubeere nga tujjukira ddala bulungi nti mu kitabo eky'ebikolwa by'abatume mu ssuula ey'omwenda olw'10 n'olw'11 Bayibuli etulaga nti Ananiya afuna okwolesebwa, era okwolesebwa okwo kwa kumulaga nti Sawulo yali ajja gy'ali era yali wa kumuyambako okuba nga amaaso ge gakomezebwawo. Era tulaba ne mu bikolwa eby'abatume essuula y'16 Pawulo ng'afuna okwolesebwa nga agambye butagenda Taluso. Era tulaba era mu bikolwa by'abatume essuula eyo18 olunyiriri olw'omwenda Mukama waffe Yesu alabikira Pawulo mu kiro Pawulo nga yali alowooza nti mu Korinto temukyali kati kintu kyonna, kubanga yali abuulidde dda enjiri naye nga teri muntu yenna ayanukula. Mukama waffe n'amugamba nti mukyalimu abange, bwe tosirika, genda maaso n'okubuulira, era tewali muntu yenna agenda kukola bubi. Era tulaba ne mu ssuula eya 22 ng'asonga ku ekyo ekyatuuka mu ssuula ey'omwenda wamu ate era ne mu ssuula eya 22 era anywereza ddala obubaka bwe bumu. So ensonga ey'ebirooto n'okwolesebwa tiyali ngeri ya bulijjo eri bana baki abatume. Okwolesebwa baakufuna naye ate tebaafuna kye tuyita birooto. Nti omuntu eyafuna okwolesebwa okungi ennyo okusukuluma ku banneebe, tetunagenda mu kitabo eky'okubikkulirwa, tusobola era okulabira ddala nti yali Pawulo, kubanga ku nfundo ez'enjawulo Mukama waffe yamulabikiranga n'agenda amaaso n'okuba nga amunyweza ku lw'omulimu gwe yali amuyise okuba nga akola. Era twayogeddeko n'ekyokulabirako ekya Peetero mu bikolwa by'abatume essuula y'e10 naye tulaba nti yafuna okwolesebwa, wamu ate era ne Kolonelio naye yafuna okwolesebwa kwa malayika. So ebirooto wensobola okugamba nti bitono nnyo nnyini ddala mu ndagaano empya, era birabikira ddala nnyo mu ndagaano enkadde, naye ate era mu ndagaano enkadde birabika ku bantu bamu na bamu. So ensonga eyo nkulu nnyo yakubanga etegeerebwa. Ekirala kyenjagala okubeera nga nakyo nkoonako mu kumaliriza nti bw'oba otunuulidde ate endagaano empya, kano tekalekeka kakulu ka kutegeera nti okwolesebwa okw'endagaano empya era nako kwalinanga ekigendererwa, kwatunuulyanga ekigendererwa ekyenjawulo ekyalina okubeera nga kituukirizibwa. Mu ndagaano enkadde Katonda twalabye nga n'abantu abataali bakkiriza yabawanga ebirooto, abaami abo, era bwe baafunanga ebirooto ebyo kyatwalanga omuntu oyo wa Katonda oba omukkiriza okubayambako okubanga ebirooto ebyo bigenda mu maaso n'okuvvuunulwa. Era nga bw'olaba lubereberye essuula ya 4 olw'8 paka olw'okumeka olw'19 ensonga yemu gye tulaba mu lubereberye essuula ya 4 olunyiriri lwa 26 n'olwa 28. Bw'otunuulira Yobu 4:12 paka 21 ensonga ku nsonga yemu. Daniel essuula ey'okubiri olw'16 23, Daniel 1:17 n'olunyiriri lwa 28 tulaba nawo era ebirooto nga birootebwa abantu abataali bakkiriza
era nga kyatwalanga omusajja wa Katonda oba omuweereza wa Katonda okubeera nga yasobolanga okuvunula ebirooto ebyo. So olunaku olwaleero abantu bagambibwa okuvunula ebirooto byabwe, naye ate okwanukula kwa Yusufu kulagira ddala nti tewali omuntu asobola kuvunula kirooto kye. Lwaki? Bayibuli eraga bw'oba osomye lubereberye 4:15 paka olw'18 bwe yagenda maaso Yusufu okubeera nga yanukula Falawo ng'amulaga nti ekyokulootolola ebirooto tekyali mu ye, wabula Katonda yagaba ekyokuddamu, ate era Katonda mwennyini yagaba obusobozi. Era ekyokuddamu kino kireetera ddala emirembe eri ffe n'okubeera nga tulekeraawo embeera ey'okuba nga tuzungazunga. Nti okwanukula kwa Yusufu kulagira ddala nti tekiri mu muntu, wabula Katonda yawa ekyokuddamu. Ate Katonda awa ekyokuddamu olunaku olwaleero atugambye obutayitirira ku kigambo kye, kyekwate ekyo ekituweereddwa olunaku olwaleero. So mukwano kansubire bino binakuyambako okubeera nga olekera awo okubeera nga olowooza nti tolina kino tolina kiri, oteeka obwesigwa bwo mu kigambo kya Katonda n'otegeera obukulu bwakyo. Tulekere awo okubeera nga tuva wano tudda wali, tubeere nga tunoonya ewantu owali abantu abasobola otuyamba okutegeera ddala ekigambo kya Katonda. Omuntu atwala eddaala n'asomesa kitabo ku kitabo ebyo bye tulina mu byawandiikibwa, abantu okuba nga bannyonnyokera ddala ensonga obulungi n'okuba nga bagitegeera ddala bulungi, kubeera nga tebalimbibwalimbibwa. Naye singa otuuka ewantu nga bakutoolerako kano bakutoolerako ne kali ne bakusuubiza kino nekiri, togenda kuba nga owona obulimba. Olutalo lugule ku kigambo kya Katonda. Era sobola kuba nga nsukkako wano, wabula ogamba nti ekisa kya Mukama waffe Yesu Kristo kibeere eri mmwe mwenna. Amiina.